Mary Namutebi atemera Mujabukulu 39 yatutte bba Godfrey Lubowa mu ofisi y'amaka n'abaana e Kayunga nga muvunaana kumugobaganya maka n'abaana be. Okusinzira ku mukyalo ono buli lukya bba amutiisatiisa okumutta singa yeerema okuva mu nnyumba ye. Yangamba nze nfunya musaayi nze bwolaba omutima gwange musi n'akigamba neiba nze bwolaba oyo omukazi bw'asiiba wano lwaleero okusulawo bojja kuca ku matanga maiti yeri walinga amuse. Agamba nti obuzibu buva ku mukyalo ono okulemesa bba kutunda bya bugagga bye ng'alina ebizibu bya ssente biyitirivu. N'obwavu bunnuma n'ebizibu nina bingi nja kutema nviira oli kunemesa okutunda awantu wange saakolawo naawe essente zabulawo tezava wamwe tezava wanyuko oba wakitaawo. Bwe yalaba bba ayitiridde okumwegezaamu okumutta n'asalawo anobe kyokka waayitambale baliraanwa ne bamuyita adde mu baana kubanga bba yali tasobola kubalabirira era baali babonaabona ebitagambika. Balwadde ekyo eky'emyaka 3 kirwadde ow'omukaaga mulwadde ow'omwenda ekitundu mulwadde nga bona bagudde endiri musujja naye nga yabafumbidde lumonde ku mmande ekyemisana bwe basiibiridde bwe basuliridde bwe basiibiridde. Omusajja bw'atuusa okwewozaako ategeezezza nga mukyala we bwe yali yakweka empisa ze okutuusa lwe baazaala omwana owookusatu. Omukazi n'atandika okunywa omwenge ng'aliko emmandwa. Yali abisse bubisi ku ki? Ku mizeege. Omukyala ono alina n'amaka g'omusajja. Omukyala nga mukyala we yatabula. Omukyala we nga bwe badiiringa era nga omukyala oyo gwe badiiringa naye alina ebbaala ewuwe. Omukyala bw'olaba ono beesibirira mu nnyumba n'abasajja ne banywa omwenge. Agamba nti mwaka gwa 2024 yagwirwa ekirwadde ekyamukendeeza amaanyi g'ekisajja wabula ne yeefubako yejjanjabe. Ono omukyala yatandika okumwewala olw'amaanyi agali gakendedde. Omukyala ono bw'amaze okulaba nti ndwadde omujiini gundidde ekitanda nga tukyasobola sikyasobola kubanga nfaanana yero bwentyo sikyasobola. Omukyala yafuna ssanyu nfuneyo wekibalwa kyala n'afuna abaami nali ndi awo n'agamba gwe naawe nga bwe nkulaba naawe oli musajja. Bw'olumu yamuggalira ne mu nnyumba ng'olumbe lumubala embiriizi ye n'agenda n'abasajja balala mu mwenge. Mugamba yewaawo ndi mu bulwadde nenze nsuubira okuwona nfuuke musajja. Mwami Kolini omukyala nga nteekako ekinyololo mu njo olumbe ne lunnumira mu njo n'agenda asisinkana abasajja mu bbaala n'ansibirayo n'agenda asisinkana abasajja mu bbaala. Yali munywi omukyala ono munywi wa mwenge kuva mu mwaka gwa 2024. Nze simanyi mukyala ono bwafaanana. Mwami Kolini Mbongo omusajja agenda aterera mukyala we yamugamba mbu ebyewaabwe birabika bye byamulemesa okwegatta naye mbwe era yalina okusooka okukola emikolo ewaka musajja wattu byonna n'abiteekamu ssente. Mubuuza kiki nakyo ekitambula kimugenda okukola ewammwe ku mukolo ogwo gukole ki? twetaaga embuzi. Bugwe tetwetaaga embuzi. Ekyokubiri tugenda okutandaaza entaana ya jjajja azaala taata. Mwami Kolini njagala okwata empolampola abakyala bano batuwaayiriza ebintu bingi. N'empula obulo ekiro 15 n'engula enkoko empanga ezi wagulira kyalo nkugira. Ebyo byonna nga tebinnabaawo omukyala yali yayawula dde obuliri ne bba ng'amutega abaana obutamukwatako. Ng'omukyala ono yayawula dde ekitanda okuva mu mwaka gwa 2024 ng'asula mu nnyumba yange naye nga nze simufaako nze yasula n'abaana be nze nsula zekka. Mwami Kolini njagala ebigambo bino byetegereze. kitegeeza mu kisenge kirala Mu kisenge kimu ekyo nga tusula mu kisenge kimu ekyo abakulu n'abaana. Mbongo emikolo giwedde yagezaako okusemberera omukyala n'atandika okwekwasa era akaboozi n'akamummira ddala. Ne muleke ennaku ezo nnaku olwokutaano era nenva ku kitanda kyange n'enzija gy'ali ng'abaana beebase. abaana beebase essaawa 8 ogw'ekiro. Bwe mala okuva ku kitanda kyange ne ngenda omukyala waali omukyala yambuuza ekigambo n'aŋŋamba ssebo ŋŋamba nkuwe buwala yange oyagala nkuwe buwala yange ongase ki? Nze n'apatayiti yo abaana ne bazuuka n'osuku nze n'apatayiti yo yagwayo dda nze sikyalina apatayiti yo. Agamba nti byonna nga bigenda mu maaso yali asobola okubaako kye yeekolera wabula ng'omukyala yeerema. Yatambulira mu mbeera ezo zonna nga nsobola
okusobola okubeerako newekabakamu. Wano wabuulizza akulira ensonga z'amaka n'abaana e Kayunga Collins Kafeero ekimubeeza n'omukyala ekikula kino nga talina kyamuyamba mu maka. Mwami Collins, amazima ga Katonda bw'obeera ggwe okuva mu mwaka gwa 2024 weveera bweveezi nga omukyala omulina mu maka, omuliisa, omugulira empale, agwala, ali emmereyo, ali mu maka ago newaragi ng'akugamba ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Mwami Collins ozaako ki? Kafeero ategeezezza ng'ensonga zino bw'atasobola kuzikwata yekka wabula n'ategeeza nga bw'agenda okufuba okulaba ng'omusajja afuna obwenkanya. maadamu ono omusajja gwolaba ono omulabira wano nga talina makulu n'omusajja ono singa ava mulamu wese no leero wayinza okuva omukazi namba emu yajja n'agamba njagala otubuulire oyo bye yaleeta byebirwa nga lepooti yennimuolimu yeyagikola. Ensonga z'abano zaakuddamu okuwulirwa ku Mande ya Ssabbiiti ejja. Naku olwokutaano era nenva ku kitanda kyange nenzija gy'ali.